deploy the LDUs, but akawungezi k'eggulo President Museveni yayogeredde essaawa eziwerako ng'alambulula wa eggwanga we lituuse mu byenfuna wamu n'ebyokwerinda. Museveni agamba tewali kyeraliikiriza ku byakwerinda bya ggwanga wabula n'alumiriza ab'oludda oluvuganya gavumenti okukozesa abavubuka okutabangula emirembe. If you burn tires on the road, you are given 100,000. The youth who have been setting light on, setting fire on tires to give impression of instability. Kampala is burning. President Museveni era yatabukidde ebibiina by'obwannakyewa byalumiriza okuvujjirira ab'oludda oluvuganya gavumenti okutabangula emirembe egiriwo. NGOs funded by foreign governments actually give money to opposition players, give advice, lie on their behalf, etc. Ng'ayogera ku kutemula kw'omupoliisi Muhammad Kirumira, Museveni yategeezezza nga bwe kyandyewaliddwa singa aba LDU oba Local Defence baabaddewo. Wano we yategeereza nga bwe balina enteekateeka ez'okuwandiisaayo aba LDU emitwalo 24,000 okwongera okunyweza obutebenkevu. We are now going to call up the reserves and they man these little trading centers and we arm them. Of course, it will create a little bit of expense, an extra 57 billion on the budget, but that's no problem. Abamawulire Museveni yabatalizza n'abalangira okuyimbirira buli kigwa mu ggwanga n'abalabula okubeera abenkanya. That buyaism of yours, which you say now is international buyaism, I would advise you to check yourselves. And I'm going to demonstrate that you are wrong. And those who are sending you are wrong. Ku nsonga z'okutulugunya ab'oludda oluvuganya gavumenti, Museveni yagambye nti ababaka okuli Robert Kyagulanyi, amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine ne Francis Zaake baawaayiriza amagye ng'embuga z'amateeka ze zijja okuyamba okwanika obulimba bwabwe. What if it turns out that the ones who said they were tortured were not tortured? And the reality was different? What will happen to the false accusations? I think if the law allows to get damages, that will be good for my party, the NRM. Some of the NGO money via the opposition may in the end help to fund the NRM. So I'm just waiting. Museveni yakoonyene ku byenfuna by'eggwanga n'alaga nga Uganda kati bweyongedde ku byamaguzi byetunda ku muliraano e Kenya nga kati bisinga ku byegulayo. Ono era yategeezezza nga Uganda bw'erina amasannyalaze agamala okuddukanya amakolero agongera okumerukawo buli lukya. Ali Mivule, NTV Akawungezi.